Bw'okeera ku makya n'ojjamu olubuto obeera tolina njawulo na muntu asse muntu. Bw'okeera ku makya n'ojjamu olubuto bw'ekyo obeera tolina njawulo na muntu akedde ku makya n'atemula omuntu oba n'atta omuntu. Era nga bangi kino ekibi twakikola, bangi twakikola dda, naye mu byonna tulina kwetondera kubanga naawe kennyini ataakikola naye nga wakwatako ssente n'osapootinga eyakikola. Naawe dokita ali eyo nga wakikola nga olina omuntu gwe wajjamu olubuto. Naawe oli eyo best friend eyawa mukwano gw'amagezi n'omugamba nti munayigenda oggyemu. Buli eyakiwulirako omusango mwenna mugusaavinga. Gwe yakwata ssente, gwe boyfriend yakwata ssente n'owooli, gwe naawe yakikola, n'omusawo yakuyambako, byonna. Wabula it's not too late okulabula ataakikolangako. Ataakikolangako gwe kikole ng'omanyi bulungi ebiddirira. Era ng'olunaku lwaliwo Pastor Jeje azze okubanga akusomesa by'ofuna ng'oggyemu olubuto, by'olina okumanya nga tonnajjamu lubuto, by'olina okukola gwe yaluggyamukko. Pastor Jeje wuyo kamubawe abampeera omukisa. Laba omuntu aggyeemu olubuto, mwana wattu ekyo ekikolimo kisiba abantu bana. Buli abadde mu lukwe akigabanako. Omusajja akuwadde ssente akigabanako mu bizinensi ye. Akulagiridde gye baluggiramu naye n'agabanako. Naawe kalugjamu n'ogabana. N'omusawo alukugjeemu naye n'agabana. Baleeta omusawo emutundwe naye basooka mutwala mu Amerika ng'awulira amaloboozi g'abaana gakaaba, gwe wanzijamu, gwe wanzita, gwe wankola bwoti. Yali yatugamba yali ajjamu embuto nga ne bwalukujjamu tosobola kumanya nti lwavuddemu. Kati tayimu n'etuuka amaziga g'obwana gonna ne zivaako. Ne bamutwalamu amanya abo abaasoma basooka kugenda kukebera mitwe. Bagende bakebera omuki ne bamulinnyisa ennyonyi, bagende bamukebera omutwe n'agenda nga tewali kintu n'eki. Amala kutuuka ne tumuwa ekyawandiikibwa Zabbuli 139 ekigamba kitya nti omuntu yenna bw'aba akolebwa mu lubuto lwa maama we ebitundu bye byonna bibeera mu fayiro ya Mukama. Buli lunaku lwaba abumbibwa bajjayo kitundu kimu ku kimu ne bakiteeka ku mwana. Kati bagenda okuleeta malayika okuleeta ekitundu ky'ennyindo nga bagamba batya munnange gundi yakijjeemu. Tugenze okutwala ennyindo nga nakyejwe omwana munnange yamugjeemu, bamalayika ne basigala n'ennyindo. Haleluya, haleluya. Gamba buli musanvu gyonna egibadde mu magenda gange Mukama agenda ginjigirawo, naye nga tannagijjawo kyekibeerawo tugenda kusooka twesumulula ejjaffe gye twateekawo. Obeere free, ogenda okuba omulogo eyakuloga nga naawe eddogo lye weeroga nga naawe lyakola litya, nga naawe olyejjeeko. Waliwo omukyala mufumbo namuleeta ku mwangu sitawaniko oba mwamuwulira. Bwe omwami we bwe yafa omuzimu ne gujjanga buli lunaku. Naye nga yakola atya? Ye kennyini ye yamwerogera ng'akyali bakyali bafumbo. Yagenda ew'omulogo, omulogo n'amugamba nti totawaana, gwe kennyini gw'olina eddagala, eddagala liri ku mubiri gwo. N'agenda nga bwe baali mulagirira, n'alikwata erya piizi n'atandika okulaamiriza, n'akwata ebyenkwawa n'abiraamiriza.
Kakati ono gwalamiriza tonvangako ng'enviiri bwe zitaba ku mutwe, naawe tonvangako. N'amala n'akwata ekisinziiro nakyo n'akolokota ettaka naga kino kyekisinziiro onaasinziiranga wano mu sowaani tosinziiranga awalala. Kati bwe yafa era yakoma wansinziire ng'ewuwe. Waliwo omulala omukyalo omu yali awo omutundwe, yali tazaala nga buli bwafuna olubuto myezi 7 ng'olubuto luvaamu. Ate ng'omusajja amuzimbidde kalina yamugamba atya bw'onaazaala omwana n'abeera mulamu ng'oyingira mu kalina eno. Naye nga buli luweze emyezi 7 agenda nga abulidinze. Kati najja ku church n'ensaba naye ne mubuuza otera kuloota kirooto ki? Naŋŋamba musumba ndoota ekirooto ng'emmotoka ezze, naye bw'ejja okuntwala mba ŋŋenda ogirinnya ng'akaana kankwata. Nga kaŋŋamba tojja girinnya. Emmotoka it's a transport ekujja obulamu bwo obuva we bulina okubeera n'ogenda ewalala ne bukwongerayo. Ne mugamba omanye mukwano njagala weenoonye akaakaana ke walabye oteeka okuba wajjamu ku lubuto, oba tokyasobola kweyongerayo ne bw'okola otya omusaayi ogwo nga gukaaba. Omanye mu bulokole buno ne mu deliverance nabagamba teweefuulanga nti oli mulungi, omubiri gwo gwale mu maaso ga Mukama. Naŋŋamba musumba nzijukidde nalina boyi gwe nali naye mu buvubuka neanfunisa olubuto, naye bwe nagenda yeewuwe omukyalira ne musanga ng'alinayo omuwala omulala, ne ŋŋenda ne nzigyamu olubuto. Omwana yali amaze okutonda, n'amusuula mu ttooyi. Omwana myezi 7 buno okukaaba yali akaaba. N'amusuula mu ttooyi ne bakwata ekiti n'akasogonyola bw'ati. Ngamba obusungu. Kati amaze okuvaayo alokose, emmotoka agiroota ejja, akaana kamukwata. Nemugamba ekyo mukwano tokiraba, omala kutereeza nsonga ne Mukama. Yali atandise okwayiriza omanyi bandoga, ne mugamba teri ddogo gwe weeroga, eryo ddogo sadida. Ne mugamba olaba Katonda yagaana Dawudi okumuzimbira olw'okuba yattaani Uliya. N'amugamba engalo zo zirimu omusaayi, naye mutabani wo Sulumaani y'anaazimba. Kati mu nsi ey'omwoyo waliwo ebiziyiza by'oba nabyo naye nga tomanyi lwaki nziyiziddwa, lwaki ekkubo sikoze ntya, siyiseewo muswetwe bweswi, lwaki amakubo gakoze gatya, gazibye, lwaki gali blocked. Kyekimu n'aga amaziga g'abantu tibwe gakubeerako gaziba amakubo go, eyandigenze mu maaso ne gakusindika n'oddayo emabega. Gasomeeko tulabe tumalirize n'ekyo. Zabbuli 5:6. Zabbuli essula 5:6 olunyiri olw'omunaana. Olunyiri olw'omunaana. Gwe obala okutambulatambula kwange, gw'obala okutambulatambula kwange, oteeka amaziga gange mu kasumbiko, wateeka amaziga gange mu kasumbiko. Tegawandiikibwa mu kitabo kyo, tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Abalabe bange ne balyoka badda ennyuma. Kyekimu n'aga amaziga g'abantu tibwe gakubeerako gaziba amakubo go, eyandigenze mu maaso ne gakusindika n'oddayo emabega.
gasomeeko tulabe tumalirize n'ekyo. Zabbuli 5:6. Zabbuli essula 5:6 olunyiri olw'omunaana. olunyiriri olw'omunaana. Gwe obala okutambulatambula kwange. Gwe obala okutambulatambula kwange. Oteeka amaziga gange mu kasumbiko. Wateeka amaziga gange mu kasumbiko. Tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Abalabe bange ne balyoka badda ennyuma ku lunaku lwe ndikaabiramu. Owulira abantu bonna abaakaaba amaziga ku lulwo. Mwana wattu Katonda asobola okuddira sitasobola naye amaziga gonna omuntu gaakaaba ku lulwo ng'omukozi ekintu ekikyamu. Katonda agabala. Kati aga amaziga bwe gaba nga tegakuvaako gakwata ne gakuzzawa go gennyini ti ne bw'oba ogenda mu maaso go gennyini gakukuba ne gakola katya libanga nga jjengani yali awuzeeko. Wali owuzeeko? Mulaba amayengo ago agabeera ku nnyanja obanga agenda ne lima ne likola litya ne likuba ne likola litya ne likuzaayo. Kati omwezi guno Mukama yatugambye agenda tujjirawo emisanvu naye ffe gye twateekawo naffe tugenda kusooka tugijjewo. Tumugeye Mukama bwe wabeerawo ekyo ekibadde nga nze nakikola ne kindeeta okwesiba ne kireeta obulamu bwange okukola ki? Kati amaziga g'abantu gatusiba. Buli Katonda okuwa emmotoka, okuwa ettaka, okuwa obugagga n'olunaku lumu lumumala okukukolera. Naye ate obulamu buno obw'omwoyo olunaku lumu tebulumala. Osobola okulonda ekyamagero kisobola okujja. Naku lumu nabagamba twabeera mu bupangisa ennyumba 10 naye Katonda bwe yavaayo okukola yaleeta buleesi musajja mu Somaali. Haleluya. Najja n'atuweerawo bwe twakola luutu eyasooka ne tufunako amagoba ga bukadde 13 ne tugula ettaka ne tumukolera luutu eyaddako ne tutandika okuzimba omwaka gumu ng'ennyumba ewedde. Naku lumu nasabako okulinnyonyi Mukama nga buli muzungu ajja muwa akatabo kange kaakano munnange nange njagala ennyonyi eyo. Ennyonyi eno lwakeera bukeezi lumu Musumba n'angamba leeta passport gitwaleyo bagikube mu visa byonna biwedde tiketi n'ew'okusula lunaku lumu ne shopping ne bagisasula. Naye kye bayita okuzimba obulamu bw'omwoyo. Bwakya lumu emmotoka n'enjifuna empya okuva mu bondi lwali lumu bwe ruti. Lwakeera bukeezi lumu nenninnya wano boda mba nfuluma bwe nti Musumba Tom n'alaba nga nvudde boda nangamba maama mukyala jjuuko osobola okubeera ku boda okuva ebuloba mpaka wano. N'abanga nsaagisa jankuweyawo ku ssente neŋŋaaka ŋŋende nansimba yawo obukadde 5 mudakiika ndala n'omulala n'aleeta emmotoka ne tugitumya okuva egundi eyo neggwa. Olunaku lumu lusobola okuleeta ekyamagero naye buno obulamu obwo gamba obwo bameka naawe ng'obutegeera obwo era ojja kulaba mu ebirooto bino njagala obitunuulire ennyo. Abamu ojja kulaba nga ennyumba yo olaba ennyumba bagizimba. Olaba n'ennyumba ezimbibwa abamu ekyabulamu amadirisa abamu ekyabulamu enzigi abamu n'olaba nga eri ku finishing. Ate abamu oloota ng'olina ennyumba naye ng'erimu ebisaaniiko nga yonna ekola ki? Eddugala nga Mukama kyagamba omutima gwo mutabangufu. wangi
lwaki obulamu bw'obulokole Katonda abuzimba buzimbi, abujja wansi paka lwakuzimba n'otuuka waggulu n'agamba oyo mmumaliriza. Obugalo okubya butono. Tulabe. Kubanga ntidde. Kubanga ntidde. Bwe ndijja. Bwe ndikomawo. Mpozi okubasanga. Okubasanga. Nga mufaanana bwe saagala. Nga mufaanana bwe saagala. Nange mmwe mulina okunsanga nga nfaanana bwe mutayagala. Mpozi okubeera eyo okuyomba. Bwe nnaabasanga ng'ebyolubereberye temunnabisuula, ne mbasanga eyo nga wakyaliyo okuyomba. Bameka yali ayombeddeko oluyombo lw'omu mutima nga wakyawa omuntu, ne bw'amala emyaka 5 lw'omulaba bw'oti gwe luttuka. Oluyombo olwawa olw'omu mutima. Olwero twagala okufulumya ennyombo z'omutima n'ennyombo z'ebweru mu linnya lya Yesu. Lwaki? Ettaffaali lye batuteekako olwaleero lirina okutuzimba, kubanga Mukama alina emirimu mingi gy'ayagala otukolamu. Okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okulyolya